one of the leading dailies in Uganda actually published 2 successive headlines regarding the same person, and even led with a story about the Rolls-Royce luxury vehicle in the billions of shillings. So this is not just something that we are concerned about, it's something that you as well in the Fourth Estate have been concerned about. So we are acting as citizens, as taxpayers, very importantly, and as lawyers as well in pursuit of these questions. My colleagues can tackle the other. Alright, gwatamanyi luzungu video kanjikuta putulemu katono nnyo hatumale tweyongereyo ne video yonna mu maaso awo ate mulowooza Right Honorable Speaker Anitah Amongo abakulu ba lawyers mu Uganda tebamututte Mu Kkooti because ne maaso awo nyongera okujjukiza video eno gimpereka like bw'oba omaze subscribing katugendera mu kyatulese olunaku olwaleero abakulu boli mu kubeera ng'olaba ku screen yo wamu ne squad ndala abamu abaana bato basazeewo ne bagamba omukyala we batamwanguyiza kisanja kino agenda kugulamu helicopter oba sinaki okuzimba skyscraper. Video ino soko gyetabireko yonna paka weggwayo male nkuletera ba NRM bennyini abali mu NRM nga bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi abalumiza emitwe. Sokola video ino tumale tuyongere questions as well. And maybe I should say Grace Giftachila here last year was arrested and detained for leading a protest, a peaceful protest to Parliament. She led fellow Ugandans on a peaceful protest to Parliament around the grand corruption we see there. So it's not the first time that she's coming out to address this matter. Grace. So I'm going to address the question of timeliness. Why now? Why would have come up some time back? The truth is, corruption has always been in Uganda. We have seen it, but we are just giving it a blind eye. We are not talking about it enough. I don't know if we are not angered enough, because the Rolls-Royce should be one of the things. The sovereignty bill, I thought the sovereignty bill would spark something so big, but it's not. And as my colleague said, we are not. It's not coming out of the blue. We've done the exhibitions. We've done things physically on ground, much to Parliament against corruption. So it's not just among, it's corruption in general. We want to curb it as a country, because you can't tell me that we have someone owning a car of 3.4 billion, not even million, billion. Someone is putting on a luxurious dress over 33 million for just a swearing-in ceremony. And someone in Karamoja, I come from Karamoja, Abim to be specific, and there is a lot of hunger in Abim. There is the road to Abim, you can't even pass through. You stop seeing tarmac in Soroti, the rest is just dust. And someone is owning a 3.4 billion car. Someone is putting on an $8,000 dress. It's not fair. And I call upon Ugandans to let's do something about it. Please get angered enough to do something, you as an individual. Yesterday swearing in, President Yoweri Museveni said he's going to curb corruption, the term no sleep. Let's wait and see, and I hope the IGG works on it, and we really need to see the report and see the assets. Did she under-declare? Did she, so that we see the way forward. Us as citizens, we are ready to give a helping hand, like the way you see we started, and we are not stopping anytime soon. Alright, binga tubitadde ku mabbali ndowooza mulabye mugendawo mutubulira ebirozo bya mu comment section mulowooza idea ntuufu okutwala Right Honorable Speaker Mu Kkooti oba just ffe tuli mu kumala obudde bwaffe byono nga tubitadde ku mabbali njagala kumanya ebirozo byo mu comment section. Waliwo omuwagizi wa NRM Mufanfe avuddeyo n'akkiriza n'agambye baddala His Excellency Robert Kyagulanyi abafuukidde obuzibu era yali mu kulemesa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okweyagala mu kisanja kikiwedde wamu n'ekineeno ekyagenda okubeera nga atandika. Njago gyetegereze bulungi omuwulirize ideas otulire ebyadala biri valid oba nedda. Bobi Wine Robert Kyagulanyi n'abagamba baleetera obuzibu
oba waali oba taliiwo. Ebigenda mu maaso nga 12 president yakamala kurayira, PLU ng'ekisinde kyayisaamu message manguma yagamba bwe muva wano babaagala ku kitebe kya PLU. Kati saawa zino ni ba disowninga kusupportinga speaker among AAA kubwa speaker. Naye kati Namere n'abiyingiramu jo. Naye najja ne version ate ya Robert Kyagulanyi eri Kabanda oba Bobi Wine agamba ye lwaki mbyogera wuuyo Namere byayogera ku Kabanda eri Bobi Wine ate Bobi Wine taliwo wano. Soko muwulirize. Kulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabika leesu n'omutwale wa president n'omugamba mbunno ono omukazi mukazi wa Bobi Wine owokubiri amwinamu n'abaana basatu. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yekera bakolagana nabo kumba olimba mwayoole biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awa yekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli esente nga atego wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakumisa obwa commissioner speaker oyo n'omugenzi olanya bayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyumya endorsement kabulangane negaano kwendoosi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira bulaka meiro kazannyoko siruwaza abatagoberera wano tujja mu syndicate kati Namere okwatakinga Kabanda ganuukirize obawo atakinga General Muhoozi Ken Rugaba direct kubanga Kabanda nkyazo ekyakoze ekibiina oba ekisinde kya PLU si business ya Kabanda. Ekiwandiiko kye yasomye tikyawandiikirwa mu peeni ya Kabanda. Luli bwe bagamba bagenda kusupportinga speaker Anitah Amongo ne Tayebwa mwabakubira engalo. Lwaki timwabuuza lwaki? Luli bwe basoma ekiwandiiko basigamba bagenda kusupportinga Tayebwa ne Anitah Amongo nga timwamuyita mufere. Why now?
ebyaddala mwenna abali awo bwera bwina ebyonoono byammwe naye kati eno transition empya eya President Yoweri Kaguta Museveni naye engine PLU bw'ozala wa PLU gwe akako kaba kaweddemu naye tubagamba temwagala kubiwuliriza kubanga tunuulira abagambanga nge ebya General Muhoozi byakola ffe tubitegeera naye ba NRM baliwa bw'ogamba ngo Kabanda Secretary General owa PLU mufere gwe wamulonda bw'ogamba Kabanda yatwara omukazi bamubise ewa president nibabayo obuumi n'obuumi bagamba gwa Bobi Wine amwinamu n'abaana basatu kitegeeza oli mukubiramu na intelligence nguti bakola ne President Museveni n'atuka kubikiriza ne bawa Kabanda obuwumbi nga bw'obyogera na mere wano kyensinga kwagala tuzanyira mu kazanyo keeko